Abaana ba Katonda balungi. Banange nsanyuse nnyo okubalabako mu linnya lya Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsanyuse okubalabako, nsanyuse okubawulizaako kwegamba. Katonda tumwebaza eyatuwa tekinologi afaanaganako bw'ati. Nti kaakati tusobola okuba nga twewuliza, tusobola okuba nga tweraba newankubadde nga tuli bunaayira buli omu ali wala. Naye Katonda yakoze enteekateeka ebintu bino bwe bityo ebigenda okuba. Enjiri eri gye tusomako egamba nti nno malayika abasatu abo balibuuka mu bbanga. Bwe twogera okubuuka mu bbanga kuno kwe twogerako enjiri erituuka mu bifo byonna. Neebaza Katonda abankuumidde nga muli balamu. Neebaza Katonda ate era abakuumidde mu kkanisa. Ekigambo ekyo kikulu nnyo kubanga tukyamulowoozaako byonna gye tuli. Mwannyinaze weebale nnyo munnange okunyanjula obulungi bw'otyo. N'emikwano gyange ffenna nga bwe tuli ku mukutu guno twebaza Katonda. Naffe Uganda Mukama tumwebaza atukuumiddeyo. Kaseera ka musanaasanamu bwe kutyo n'enkuba mu bifo ebimu naye nga Mukama tumwebaza. Amazima geego linnya lyeryo Kigundu Benon Lincoln era nga ndi ku Adventist Center awo. Mukama yatuleeta okuweerezaawo okuviira ddala 2019 bwe najja nengenda mu kkanisa yaffe okuweereza nviira Luweero. Luweero eyo gye nava nga associate pastor. Nenzije Kampala nga church pastor wa Kampala Central. Era bwe najja nengenda mu kkanisa yaffe bampeereza mu kkanisa yaffe eya East Kampala 2019. Kakati ate 2020 nenzijira ddala Kampala Central Church awo. N'okutuusa olwaleero obuweereza bwaffe bwe tubukoledde awo n'omukyala ate era n'abaana baffe. Twebaza Katonda olw'obuweereza bwammwe eyo mbadde mbulaba era nga mugoberera. Mukama yeebazibwe nnyo. Atya n'essaala ze tuwaayo abaagalwa njagala tumanye ekigambo kimu nti Katonda waffe afaayo, awulira. Byonna ebigenda mu maaso teri Katonda ky'atamanyi. Teri. Atusaba kintu kimu, tumwesige, tumulekere ekitundu kye eky'obwakatonda ate akikozesenga Katonda. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda kubanga tuli ku mukutu essaawa zino. Tuli mu kiseera eky'okusinza, tuli mu kiseera eky'okuyiga. Mwebale kutambuza program mwannyinaze program coordinator na bonna abali wano nga muteekateeka zaffe ez'okusaba. Mwebale. Kye tulina okukola ekyo teri kirala. Ennaku zino 10 ez'okusaba nazo mwebalize kuzettanira. Mukama nsaba abawe omukisa otaliiko buyinike. Twazze tutambula nzikiriza bulungi okuva ddala ku lunaku olusooka n'okutuusa ku lunaku olwaleero. Lunaku olusooka omutwe gwonna gwe tutambulirako ogugamba nti naye ggwe bw'osabanga when you pray ekigambo ekyo kikulu. Naye okusaba kuno nako oluusi weesanga nga n'amaanyi agasaba togalina. Lwaki? Ebintu nga embeera erina gyekufunzizzaamu. Era kyova abayigiriza bajja eri Yesu ng'ogamba nange tuyigize naye tusaba tutya. Yesu atambuza abayigiriza bano okuyita mu kiseera eky'okusaba. Abategeeza bannange ebintu by'okusaba kubanga si byamu. Lwaki si byamu? Kubanga omulabe akimanyi nti n'amaanyi g'omuntu yenna yatondebwa ng'alina omusaayi n'omubiri, ekitonde kyonna ekyatondebwa, amaanyi gaakyo ag'omwoyo n'obuwanguzi bw'omuntu oyo buli mu kusaba. Era kyova olaba Sitaani akankana nnyo n'omuntu alabika nga amaanyi matono nnyo ag'omwoyo
bw'afukamira n'asaba sitaani akankalira ddala nnyo. Lwaki? Kubanga obuwanguzi bwaffe buli mu kusaba. Era maama atuwedde okusaba, weebale. N'abooluganda mwenna abali mu kusaba mwebale nga musabira abantu baffe. Ensonga bazituwa wano ez'okusabirako nnyingi nnyo. Era ntooza muzze muzitambuliramu nga muzisabira. Aye naawe wennyini olina ensonga ze ez'okusaba. Abaagalwa, nze ng'omu neebaza Katonda. Lwaki? Kubanga okuyita mu kusaba ndabye ku byamagero. Era ebimu ku bintu bye ntumbudde nze ng'omu era bye ndaze Abakristaayo Adventist Center n'abasumba bannange bwe tuweereza nabo, ekigambo ekyokusaba. Tulina suite hour of prayer ebeerawo buli ssaawa waggulu Sabbiiti, okuva essaawa ey'omwenda eyo ey'okusaba eyo. Omanyi abantu baabeeranga wabweru, naye okuyita mu kuyigirizibwa n'okugabana ebintu eby'enjawulo, bambi bazze kati bettanira essaawa bwetuuka ey'okusaba abantu babeerawo. Lwaki? Katonda akola ebikulu ate Katonda awuliriza. Nze mbirabyeko, mbikutteko ebyo ebivudde mu kusaba. Nsaba tukkirize Katonda waffe. Katonda waffe tumwesige, abaagalwa bassebo ne bannyabo. Naye gwe bw'osabanga gwe mutwe gwe tutambulirako ku eddala zino ennaku 10 nga n'olwaleero era tuli ku nsonga yeeru. Twatandika nga tugamba nti naye bw'obeera mu nze, yes, mubeere mu nze. Ekigambo ekyo kyali kikulu nnyo nga tutandika. Ate ne tuddako nga tulaba nti tuyigirize okusaba ayi Katonda. Ne tuddako ne tulaba nti nno mu byonna bye tukola mu kusaba kwaffe katubeere nga tuli specific, nga bye tusaba byebyo. Tolandagga togenda eno togenda eri. Beera nga ky'oyagala okimanyi Katonda. So nga ate era twalabye ku nsonga y'essaala ezo ezitaddiddwamu. Kakati olwaleero nga tetumaze ebiseera bingi nnyo, abaagalwa bano bakatonda balungi n'abakatwegattako wano ffe tugamba good morning, so nga ate eyo tugamba good evening. Mwebale kujja era n'abalala mubategeezeeko nti twazze era tugenda mu maaso nga twegatteko. Tuli ku lunaku olwokutaano. Olunaku olwokutaano luno luliko omutwe ogugamba nti erinnya lyo litiibwe. Nga tugenda mu ky'okuyiga ekyakawungezi k'olwaleero, munzikirize tutandike n'olunyiriri oluva mu kitabo kya Matayo. Tuli mu ssuula, simanyi oba wano tulina maama abatusomera Bayibuli. So nze ngoma mwennyini nsoma. Very good. Kakati gendako mu ssuula ey'omusanvu. Olunyiriri olw'16. Lindako eyo. Kati gendako ku ssuula ey'omusanvu awo. Alina kyayogera awo, essuula y'omusanvu n'olunyiriri olw'15. Njagala tutandikireko awo mpolampola. 7:15. 15 agamba bw'ati. Agamba atya? Mwekuume bannabbi ab'obulimba. Otyo. Abajjira mu byambalo by'endiga gye muli. Naye munda gy'emisege gisigula. Kirira. 16 agamba nti muli bategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya ezabbibu obusaana, oba ettiini mu ennyango. Yesu abuuza, genda mu maaso maama. Bwe kityo buli muti obulungi gubala ebibala birungi, naye omuti omubi gubala ebibala bibi. Omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi, so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Buli muti ogutabala bibala birungi bagutema bagusuula mu muliro. Kale
kale muli bategeerera ku bibala byabwe. Buli muntu Weebale nnyo, weebalire ddala. Ogira okomako awo. Agambye nti nno mwegendereze, beware of false prophets. Omanye bwe tuba nga tubuulira enjiri yaffe eno, oluusi tumanyi ennyiriri zino okuba nga tuziragiriza bannaffe abatali ba kisibo kyaffe, bannaffe abali ebweru oba be tugezaako okuba nga tubaleeta mu kkanisa yaffe, tubaleeta mu kisibo kya Kristo. Naye agambye ekigambo wano, ekigambo ekikulu nnyo. Agambye olunyiriri olumaama olwagulu olwa15 agambye atya? Wangi? Gy'oli? Dako. Bambi. Kale omulala yenna abadde Ali mu mute. Nsonyiwe. So bagambye nti mwekuume bannabbi ab'obulimba. Mwekuume bannabbi ab'obulimba. Abajjira mu byambalo by'endiga gye muli. Weewaawo. Genda maaso. Okay, abajjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisege egisikula. Naye nga munda gy'emisege egisikula. Abaagalwa, agambye nti no mwekuume bannabbi ab'obulimba. Nabadde ne taata wange nga jo maama mulwadde tumutwala mu ddwaliro. Naye nannyumizaako kasitoola akatono akatansanyusizza nnyo olunaku lwa jjo. Aŋŋamba naye kakati waliwo abantu bano abasomi ye taata wange mu Protestant. Naye kati abantu abasomi naddala basomi lwaki basoma bwenjogera okusoma ndooza be bakristaayo. Kakati yadde anyumya ku muntu omu. Omuntu oyo y'omu ku baweereza mu kkanisa ez'ekirokole kiyinza okugamba. Kakati naye bwe twogerera mu kaseera kano nga ayagala ebintu bingi nnyo, ebintu by'ensi. Ettaka buli kiyitibwa ettaka kyonna ekya famire akyeddiza, buli kintu kyonna abantu bonna bakaaba. Kwegamba bakaabira oyo muntu omu, buli kimu kyonna akitabudde. Kyokka ate ku lunaku lw'Essande yagenda n'abuulira ekituuti. Kati taata n'aŋŋamba naye kakati oyo musomi ki? Asoma biki? Era ayigiriza biki? Bantu bandibadde baswalako ku bintu bye bakola. Naye kati omu ku bayitibwa abasumba ate alinnya ku katuuti k'abantu ka Katonda n'ayogera ebigambo bya Katonda, naye ebiri eno byonna bifu. Kale nno ekyo nakyo kitutwala bassebo ne bannyabo ku lunyiriri lwaffe olwaleero olugamba Matayo 5:16 mwannyinaze. Kati awo nyini w'ogenda essaawa zino agamba atya? Matayo 5:16 agamba nti kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu. Balebenga ebigambo ebirungi bye mukola. Olwo nno balyoke balabe ebigambo ebirungi bye mukola. Balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo, bannabbi bali ab'obulimba bayinza okuba nga tebali wala nnyo naffe. Lwaki? Kubanga tuyinza okuba nga ebintu ebimu bye tukola ate tebisitula Katonda waffe, tebimuyimusa, erinnya lye teriweebwa kitiibwa. Kyokola omutwe gugambye nti erinnya lyo litiibwe. Bassebo ne bannyabo abali wano abasinza ba Katonda, mikwano gya Yesu Kristo bwetero bayita, era nga mazima bwe gali tuli mikwano gya Yesu Kristo kubanga yatugula n'omusaayi gwe. Tuli bbaluwa ensumulule. Batuwaddeko ekyokulabira ku wano nti lwali lumu abakkiriza nga bali wamu n'omusumba. Yes, bagezaako okwaniriza baliraanwa b'ekkanisa
bana mujje ku mikolo egimu mujje tube nga ffenna tussa kimu tulina fellowship naye bangi baagaana. Omusumba yabuuzaako ku maka agamu lwaki baali tebayagala kujabulire baabayitanga n'afuna okwanukulibwa mu bigambo ebitali bimu nti bwe kiba nga mwami gundi oba mukyala gundi ono memba wammwe ayogera ku banneiba akijja kusingako obutajja. Lwaki? Ffe kye tulaba eno kirala nnyo. Omukulu oyo talina kwagala yadde okusaasira. Wulira ripooti banneiba gye bawa. Talina kwagala, talina kusaasira. Omuntu oyo memba wammwe tassaamu bantu kitiibwa yadde okusonyiwala n'akamu n'akeddagala. Omuntu oyo mukumpanya nnyo. Omuntu oyo wattima. Si wattima lyokka eri abantu, wabula wattima n'eri ebisolo. Ate mukambwe ebiseera ebisinga obungi. Ripooti eyo yava mu banneiba. Tulina programu eya TMI. Tugezaako okuba nga tutuukirira abantu ab'enjawulo. Tubayita bajje kyakola omwaka ogwedde era tugenda kiddamu tukikole omwaka guno. Naye nga tutandikira ku banneighbours baffe. Bwe twali mu lukiiko oluteekateeka twayita abantu bonna nga n'abasumba bitwale obulabirizi nga batuyisa mu nteekateeka ezo. Abantu abamu bajja ne bagamba naye mutugamba tutandikire ku bantu baffe abatwetoolodde ku kyalo. Twatandika ne famire 7 n'abantu abantu 20 waakiri nga tubayita. Naye mu meeting ezimu abooluganda abamu bagamba nedda bannange banneighbours bazibu okuyita. Mikono gyaffe gitwetoolodde mizibu okuyita. Naye nga ki ekyaleeta obuzibu? Lwaki abantu abo bazibu okuyita? Kubanga batumanyi nnyo. Ekitegeeza nti nno kye tulaga kungulu ate si kyekyo ekiri munda. Ojja kwesanga ndowooza ku Ssabbiiti tuba balungi nnyo, twambala bulungi nnyo, bye tukola nga tulaga ekifaananyi eky'obukristaayo ekyokungulu ekirungi ennyo. Naye ng'ate munda tetuli. Olunyiri lwe twatandikiddeko olwali tugamba nti no mwekuume bannabbi ab'obulimba. Oyinza okwesanga naffe mu ngeri emu oba endala tulinamu elementi y'okuba bannabbi ab'obulimba. Lwaki? Kungulu nga tuli kirala ne munda ate nga tuli kirala nnyo. Omuntu omu yajja n'agamba naye bannange nga bano Abadventisiti bazibu okukozesa, si beesimbu. Ate nange nagenda ne nkiraba nga ge mazima. Ntuuka ku companies ezimu ate abakozi abalimu basiraamu. Engamba lwaki kampani eno eyaffe ey'Abadventi sijja gyogera linnya abatuweereza ate bonna si Badventist. Naye ng'ate ekyandibadde kisingako obulungi nti nno kampani zaffe zandibaddemu abantu baffe. Era nkiwulyako abooluganda nga bagamba pasita abooluganda tubawa emirimu kubanga tubasabira abantu bawa emirimu. Abannaffe Abadventist enneeyisa yaabwe si nnungi bwe tubatwala okubawa emirimu. Era waliwo kampani endala gimanyi sijja gyogera linnya, era omukulu waayo musajja si Mwadventist, Mukatuliki ddala. Nabuuza director n'agamba pasita badde nsaba ekyo kireke, nkwegayidde kireke kibenga bwe kiri. Bassebo ne bannyabo mikwano gyabwe. Essala ya Mukama waffe gye twogera etandika n'ebigambo ebigamba nti kitaffe ali mu ggulu. Katonda takoma kubeera wa bwengula bwokka, nedda, wabula agattako ekigamba nti n'okubeera
takoma kuba Katonda wabwengula kyokka wabula agattako n'okubeera n'enkolagana ey'okumwanjo ennyo wamu n'abantu be yatonda. Ebigambo ebiddako bigamba nti erinnya lyo litiibwe. Awo nno we tuli olwaleero, erinnya lyo litiibwe. Ekigambo eky'Oluyonaani ekyogera ekigambo ekyo erinnya lyo litiibwe tekiri hagios. Nga kiri ekyaffe kyetumanya ekyokubatiza baptizo. Kino hagios. Baptizo kitegeeza kunnyika. Kino hagios si bwe kiri senga oddayo mu lulimi lwaffe luli Oluyonaani. Ekigambo hagios kitegeeza eky'omukisa, kitegeeza ekitukuvu, kitegeeza ekisaanidde. Naye ekigambo eky'Oluyonaani ekiriwo kigamba hagiozo. Hagiozo kino kitegeeza ki? Okutukuza. Erinnya lyo litukuzibwe. Erinnya lyo litukuzibwe. Ekibuuzo ne kijja nga kijja gye tuli, mikwano gyange abaagalwa bana. Tuyinza tutya okutukuza oba okufuula Katonda omutukuvu ng'ate abeera mutukuvu bulijjo? Kibuuzo ekyo senga tukiddamu ffenna bassebo ne bannyabo, olwali lujja kubanga luwedde. Kati maama wange weeteeketeeke tusome ebyawandiikibwa bino mu Bwala. Bakolinsi 2 essuula ya 3 n'olunyiriri. Pawulo atugamba nti essuula ya 3 lwakumeka ssebo? Lwakubiri maama. Agamba nti mwe muli bbaluwa yaffe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe, abantu bonna gye bategeera gye basoma. Bassebo ne bannyabo abaagalwa, tuli baluwa abantu gye bategeera nga tetunnaba bikkulira byawandiikibwa ebingi ennyo. Nze nga sinnafuuka mu Advent, nze omu ku bakyofu, neebaza Katonda. Era abooluganda bakola effort eyali namuŋŋoona nange mwe nava. Naye tetunuulira nga ntunuulira abaleese effort. Okuba nze nange nkyuka ku lwa maama wange kubanga abantu ba campus bajjanga buli ku makya ewaka. Maama yali Mukatuliki nnyo. Ne bajja emisana ne bajja olw'eggulo nga bajja babuuza ku maama ng'abeerawo awaka nze nga nsoma, naye nga maama ne bamwetooloola ne bamulaga omukwano gw'ekika ekyawa. Olw'eggulo n'agendanga mu effort. Nange bwe navanga ku ssomero ne mpitirawo mu mwaka gwali gwa 96. Njagala obategeezaako ngenda otuuka wali ng'ebintu bya njawulo abantu bano bye baakola. Ennyimba za njawulo si ze ziri eza bulijjo ze twali tuwuliranga. Ate n'omukwano gwe balaga maama gwamuwaliriza nnyo. Era nga waliwo bato bange ng'abakyala bano bajja ne basitula ne maama tujja kukukwatirako abaana bano ojje mu lukuŋŋaana ojje owulira ebigambo bino. Tugenda otuuka mu lukuŋŋaana kwegamba nga eno kye baatulaze n'ewaka kye tusanze eri. Era waliwo n'akagambo sirikeerabira, akagambo akagamba weewaawo, kano nakasanga eno waggulira mu Advent. Weewaawo ne kannyumira nnyo engeri gye baakolangamu ebintu nga yeeyo gyennyini nange gye nasomangawo kubanga ebiseera ebyo nga nsoma CRE nayagala nnyo endagaano empya nga ddala bye nasangirayo ddala ku kidaala n'enkola gye baakolangamu ebintu. Pawulo bw'avaayo agamba tuli bbaluwa abantu gye bategeera. Twategeera nnyo Abadventisiti bano nga tetunnawulira kigambo kya musumba. Okwagala kwe balaga maama naffe abaana era ogenda okaakana ffenna abaana nga tubatizibbwa. Taata ono yatannabatizibwa naye ennaku zino maama yalwala. Kakati Abadventisiti maama yafuna stroke. Naye aba church members bajja waka ne bakyalira maama, kati taata yalabirira maama. Naye njalo bategeeza taata agenze asembezebwa mu kkanisa. Ye musajja mu Protestant.
naye ab'ekkanisa eyeewaabwe tebannajja kulaba kukyalira ku mukyala we omulwadde, naye Abadiventisti tebava waka, bajja okusabira maama, bajja omukyalira, bajja okukola ebikolwa ebirungi byalo bategeeza kakati taata yawa oda waka bannange tusabe. Taata yalinga edda nga tugamba bannange eyo amunsabire yagadda mu kisenge musabe mugi munsabire agenda, naye kati abeera mu ddiiro yaduumira okusaba radio ateeka prime yokka taata ali Amina. Abadiventi kye beekoze awaka wali era nzikiriza nti lujja kuba lumo lwakwe bateekako emikono Pastor Sembos n'amugamba omutabani otumutaddeko emikono yagenda okubatiza agamba omutabani owange tambatiza naye kale sifayo wanabaawo omuntu omusumba omulala n'amubatiza naye nga agenze asemberera ekkanisa afukamira n'asaba taata n'ayagala ebintu eby'Abadiventi. Naye nga ki ekimuleetedde ekyo? Ebbaluwa gy'asomera mu bantu abazze nga bakyalira maama babeerawo. Pawulo ekyo kyagamba ne mu Bakolinso 4 ekisooka era awandiika ebigambo ebyo. Maama simanyi oba otuuseewo ebigambo ebyo byagamba bigambo ki? Bakolinso ekisooka 4:9 agamba nti kubanga ndowooza nga Katonda ffe abatume yatwolesa enkomerero kanziremu nti kubanga ndowooza nga Katonda ffe abatume yatwolesa enkomerero nga bw'ataaleme kufa kubanga twafuuka ekyerolerwa ensi ne bamalayika n'abantu. Twafuuka ekyerolerwa ensi. Mikwano gya Katonda nga bw'obikula Matayo 5 waliwe twabadde maama. Ensi eraba ffe. Tejja tegeera Katonda oli gwe batalaba nga ffe be balabako tetulaga ekyo kye tukkiriza mu ffe. Kyokkola wali eri bwe twasoma Matayo 7 agamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Abantu tebalaba Katonda wabula balaba ffe. Enneeyisa yaffe eya bulijjo esobola okuweesa Katonda ekitiibwa n'okumugulumizisa oba okutyoboola erinnya lye n'okuswaza ekkanisa wamu n'okwonoona omulimu gw'enjiri. Maama soma 5:13. 5:13 Matayo 5:13 agamba nti mmwe muli munnyu gwa nsi, naye omunnyu bwe guggwaamu ensa balirungamu nnyo nabaki? Balirungamu munnyo nabaki? Tegukyasaana nate wabula okutuulibwa ebweru abantu okugulinnyirira. Kitalo nnyo, genda mu maaso. Mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa. Tekisobola. So tebakoleza ttabaaza okugivuunikira mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo. Mazima. Nayo ebaakira bonna ab'omuntu. Genda mu maaso. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, erinnya lyo ligulumizibwe, erinnya lyo litukuzibwe. Abaagalwa, ennaku zino tulina okuswala kwegamba kwe tutuukako. Bannange, nkyakulabidde mu basiniya pastors baffe era be bakulemberamu emikolo gino egy'okuziika. Tuba tuli mu kuziika ate tuba tuli awo ate be tuziika bantu bakulu nnyo, bantu bakadde b'amakanisa. Ate nga munnange omukyala tajja.
bannange noono omwana wa mugenzi atya eno tubadde nga omukadde tumulaba bulungi nnyo omukadde waffe omulungi ennyo naye ate raba mu kaseera akazibu ne mu kufa ne tuswala kakati awo abatali bakristaayo balaba batya era ebigambo babikwasa batya batugamba nti bannange tugende mu maaso ga Katonda n'amatendo era genda mu maaso ga Katonda omusiime nga kitaawo akwagala ennyo mu kifo ky'okuteeka essira ku ggwe nze agenze mu kusaba nze n'ebyetaago byange sooka oteeke essira ku Katonda ku linnya lye ne ku kitiibwa kye. Mwannyinaffe agamba Helen G. White mu kitabo kiri manuscript essula lunyiri lwa 34 paragraph 15 ayogera ebigambo bino n'agamba nti Katonda yandiyagadde tunoonye ebyo ebiviirako erinnya okuweebwa ekitiibwa. Mpaawo lwe tulina kwegulumiza ffe tulina okunoonya Katonda olw'okuweebwa ekisa n'emikisa egy'omwoyo erinnya lisobole okugulumizibwa okuyita mu mpisa zaffe. Abaana be bwe bawaayo obulamu bwabwe nga babukiikirira okukula ekikula kya Kristo, Katonda abeera agulumizibwa era erinnya lye ne litiibwa. Bassebo ne bannyabo mikwano gya Katonda bali erinnya lyo litukuzibwe. Erinnya lya Katonda lirina engeri gye ligenda tukuzibwa nga ffe tetututte buvunaanyizibwa. Kristo yatunaaza n'omusaayi gwe, yatugula n'omusaayi gwe era tuddizibwa bujja buli lunaku. Kati wano buno bwakedde essaawa zizinene waffe 11. Essaawa zino ze zaakasisimuka, essaawa zino ze z'okusaba, essaawa zino ze z'okweteeka mu mikono gya Katonda. Lwaki teteeka mu mikono gya Katonda? Nti kaakati bwe mba ngenda tandika olunaku lwange tutandika ne Katonda. Essaawa kati obudde obw'okumakya nga butuuse, essaawa emu awo ngenda kusimbuka kati wamwe buwungedde nina bwe buba bukeera bwe buti ogenda kusimbuka osimbula waka bingi nnyo by'ogenda okusanga. Naye Katonda amaanyi gano g'akuwa ku makya ge maanyi agayamba okusigaza erinnya lya Katonda lyo lisigala litukuvu kuba Katonda mutukuvu. Tusinza Katonda omutukuvu. Ekibuzo kiki twali twebuuza nti naye tunaasobola tutya okutukuza Katonda omutukuvu? Katonda tumutukuza okuyita mu bikolwa byaffe ne bantu bannaffe. Wali agambye mujja balabira bannabbi bali ab'obulimba mujja balabira ku bikolwa byabwe. Ge mazima nze mbadde chaplain okumala emyaka 15 ku ssomero lya Hilton High School. Naye ndowooza eyo Katonda naye yanyamba experience ngitegeere how to know people. Ategere gye nali n'abaana abavubuka ngero ojja n'obagamba naye mmwe engeri gye mbalabamu bannange temweyisa bulungi. Pastor, no, it's okay. Chaplain, no. So mulenzi sina we're just friends ate tusoma busomi bintu. Oga enkola gye mukolamu ebintu si ya mulembe teweza Katonda kitiibwa era mubiveeko. Naye ng'omaze batunuulira bo ne beegaana. Naye at the end of the day era ogenda okulaba nga tabu yeeyo ng'egudde. Lwaki? Kubanga obalabye enneeyisa yaabwe. Neno mu kanisa eno era gye tuli essaawa zino era abakristaayo gira n'obagamba nemmwe entambula yammwe nga si nnungi nga teweesa Katonda. Pastor, nedda okusinziira nga bwe tulaba bannange ebintu ebyo entambula si nnungi. Naye ogenda okumaliriza byonna nga era bizze wewali. Kwegamba ebikolwa byaffe byogera kinene nnyo ku ekyo kye tukkiriza, ku ekyo kye tulina munda. Kyobulaya n'agambye nti bannange erinnya lya Katonda tulisitulenga ne mu bizinesi zaffe. Waayo essaala efaananako bweti batuwa model prayer. Ayi Katonda nkusaba onnyambe nkuweesa ekitiibwa mu buli kimu kye nkola, mu buli kimu obudde nga bukedde
budde kakati nga buzibye eyo ewammwe eyo saawa zino budde buzibye kati wano buno bukedde mu buli kimu kyenkola kyengenda okukola olwaleero nkusaba onnyambe ayi Katonda nkukiikirire bulungi era njolese erinnya lyo eri bonna abandaba basobole okukutendereza kakati nze Kiggundu ebyange ensoose mbyeggyeko ntunuulidde erinnya lya Katonda mpitibwa Mukristaayo mpitibwa Mwadventisiti so nga ate ino kyewuunyisa abantu bali abalala kituufu batumanyi Abadventi tetuli ba bulijjo ekyo tukyebaliza Katonda era segaba mu bantu bebaagala okuwa emirimu batunuulira Omwadventi omukadde wange omu ku kyaki awo yajja nawa testimony ewa muzeeyi mu kitongole ky'emisolo yagamba mpulira njagala bacwanga bwayogera ku bacwanga ayogera ku ffe mwenayo ku bacwanga era twebaza Katonda omu ku bacwanga yakulira in fact kati baliyo babiri abakulira mu kitongole eky'ebyemisolo wano mu ggwanga lyaffe ly'e Uganda yanoonyaayo abacwanga. Lwaki yanoonya abacwanga? Kubanga abacwanga balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe etambulira ku kigambo kya Katonda. Nti abatadde mu kitongole eky'emisolo bagulumiza erinnya lya Katonda nga bali eyo. Amiina. Babiri bakadde omu kati mu dinkoni mu kkanisa emu eyaffe wano n'omulala mukadde wa kkanisa mu kkanisa wano mu Metropolitan Zone. So twebaza Katonda kuba kati abo muzeeyi yabatunuulidde n'agamba abantu abasobola okutambuza ekitongole bacwanga. So naawe essaala yange egambe nti Mukama nyamba neeyise mu ngeri eganya abantu okulaba ekikula kya Yesu mu nze Omwadventist nga mpita mu bikolwa byange n'ebigambo byange byonna nyamba ayi Katonda. Yokaana ekisooka 5:14 mwanyinaze ojja kusoma. Era fuba okunoonya ebintu kyokka ebisobozesa Katonda okuweebwa ekitiibwa mu ssaala. Yagamba atya munnange? Yokaana 5:14. Yogambye Yokaana ekisooka? Yes. Yokaana ekisooka 5. Kumi na nnya agamba era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Amiina. Era bwe tumanya nga atuwulira buli kye tusaba tumanyi nga tulina ebyo bye tumusabye. Amiina. Buli lwe tusaba ekintu nga Katonda bw'ayagala bassebo akagambo ka underlining. Buli lwe tusaba ekintu nga Katonda bw'ayagala atuwulira. Tuleme okwerowoozaako ffe. Mukama kati njagala kino. Mukama ebyo byonna abimanyi tubyetaaga. Abimanyi. Embeera kakati gye tusabyeko gye twogeddeko nga tutandika Katonda agimanyi eri abooluganda. Era nange essaawa zino Katonda amanyi embeera maama wange gy'ayitamu ey'obulumi ey'obulwadde agitegeera. Naye nga sinagenda kuteekayo nsonga ezo eziri ku mmeeza ezimpulira nga nkulu nnyo eri obulamu bwange. Kandowooze ku linnya lya Katonda. Kandowooze Katonda wange ono eyantonda. Ne lwaki yantonda? Era kikyayagala abantu bano abandi okumpi bategeere. N'erinnya lye liryoke lugumizibwe. Jjukira mu kufiirwa kwa Laazaalo. Kristo byonna yali abimanyi ebigenda mu maaso. Naye ajja nga wayiseewo ennaku 4 era bamugamba n'onogoza okulaba yafudde dda twamuziise ennaku 4 ziyiseeko. Naye abagamba temufaayo. Era byonna bibaddewo erinnya lya Katonda lyoke ligulumizibwe. Olusinza okuba nga tuyita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo. Naye nga Katonda yagala linnya lye ligulumizibwe. Abantu bategeere Katonda kyali. Tulina okusaba abaagalwa nga tuyita mu linnya lya Yesu. Naye ekyo kisukka ku kwogera obwogezi nti mu linnya lya Yesu Kristo.
mu biseera Bayibuli lwe yawandiikibwa erinnya lyategeezanga ekikula. Okusabanga kuyita mu linnya lya Yesu kutegeeza okusabira mu kwagala kwa Yesu Kristo. Ekyo kituuza buli lw'ogamba byonna mbisabye mu linnya lya Yesu oba otegeeza okwagala kwa Yesu. Kikitegeeza okusaba ebintu ebiraga ye n'ekikula kye. Yakobo 4:3 maama simanyi bw'otuuseewo. Yakobo 4:3 alina w'agamba ebigambo bino. Yakobo 4:3 bwe tubanga tusaba nga twogera ku linnya lya Yesu Kristo. Yakobo 4:3 Yakobo 4:3 agamba nti musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi, mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe. Kitalo abaagalwa, tuwe akadde akalowooza ku Katonda waffe yennyini atufuula Abakristaayo abaadiventi nga tetunneerowoozaako. Bagamba tusaba ntutaweebwa. Lwaki? Kubanga tusaba nga ffe we are so selfish. Era by the way wesanga ne mu kusaba kwaffe nze abantu bange lowoozaako ku mbeera ekwetoolodde n'abantu abakwetoolodde. Yogera ku mannya gaabwe, mention them by name mu kusaba. Kubanga agambye tusaba tutaweebwa. Twagala tusaba tuleke tubikozese olw'okwegomba kwaffe. Okusabanga kuyita mu linnya lya Yesu kutegeeza kinene nnyo. Kitegeeza nti tulina okukkiriza ekikula kya Yesu, okwolesa omwoyo we wamu n'okukola emirimu gye. Buli kimu ky'oba osaba kakibenga ddala kisitula Yesu Kristo. Desire of Ages bw'agamba peegi 668. Yokaana 14 maama agamba atya 14:13 n'olwe14 Yesu yasuubiza okwanukula essala zaffe kasita tusaba batuyita mu linnya lye, nga tusaba by'ayagala n'okusaba ebyo ebinaagulumiza n'okuweesa Katonda ekitiibwa. Agamba atya 13 agamba bw'ati ssebo, na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga, Kitange agulumizibwenga mu Mwana. Kyekyo kye tugamba okufuula Yesu Kristo mukwano gwo, your friend. Buli kye munaasabanga kijja baweebwa. Ate si ku mmwe kwegulumiza, wabula erinnya lya Katonda ligulumizibwe. Ate ze ssala ziddibwamu abaagalwa g'emazima. Era Katonda bw'ayanukula essala zaffe kakasa nti omutendereza wamu n'okumugulumiza. Abaagalwa many at times ebiseera ebisinga tetuwaayo kaseera ka kwebaza. Mukama tumwebaza olw'ennaku zino 10 okutuzaayo okutujjukiza. Ndaba kati maama maama bwekuba stroke okwogera ne kubula nga maama takyayogerera ddala. Awo nafuna ekyokuyiga eky'amaanyi nnyo eri obulamu bwange. Maama lwebanga ayagala okwogerako gy'oli ng'olulimi terusituka, bwe wajja ng'okumubuuzaako ayagala okuddamu nga tasobola, maama yakaabanga olaba bulabi mazzi gagakulu. Awo nagambira okubanga Kiggundu nkyasobola nze okubaako byenjogera, olulimi lwange nga luyimuka bwe luti lwogera, ekyo nno kyamagero eri obulamu bwange. Mukama weebale era nyamba olulimi luno lukozese njogerenga ebigambo byo. Maama byemuyizeeko bingi. Kakati n'okutambula maama nga tambulira, kati essaawa zino tuli mu physiotherapy. Gyo twadde nga tuva mu ddwaliro n'agamba kati bannange mpulira amaanyi muwunze, kati ndira mpulira nja kutandika okwetambuza. Kiggundu kati nze nsobola okuyimuka bulungi, nsobola okutambula bulungi, nsobola okudduka bulungi. Ebyo Katonda byakola bassebo ne bajja gwe okukeesa obudde Katonda mukulu. Njuzi wali twabadde nga tuziikawo ku neighbor asajja maama. Omuvubuka avuga bodaboda bannange, omwana bamutemye okumubejjula omutwe bwe bati, bamubyeko pikipiki empya ne bamubejjula omutwe. Kyali kitiisa nnyo.
naye abavubuka bavuga zi boda naffe tuzitambulirako tetufunye bubenje n'ogenda ku makya ku luguudo n'olutambulirako n'okomawo ng'oli mulamu ekyo nno nga kyamagero erinnya lya Mukama lina kugulumizibwa olw'obulamu obwo. Emirimu gye tukola bameka essaawa zino abanoonya emirimu nga tebagirina. Embeera kakati egenda mu nsi mu maaso naye nga Katonda gw'akyakubiseeko akasuubi. Abaagalwa, teri lwe tulina kukozesa linnya lya Katonda kakasa mu mbeera zonna nga erinnya lya Katonda olisitula. Lwaki? Sitaani asinga okugezaako okweddiza ekitiibwa kya Katonda. Buli lwe twa Katonda kaseera ne tumugulumiza ne twogera ku bulungi bwe, Sitaani ekitiibwa ekyo ng'akitwala. Mu buwombeefu obw'ekitalo gulumizanga Katonda awamu n'okumuteekamu ekitiibwa. Ng'oyita mu bigambo byo by'oyogera Katonda muteekemu ekitiibwa, okuyita mu bikolwa byo eyo gy'okolera awakaawo wamu ne mu ssaala zo. Katonda muyimuse, Katonda mugulumize. Waliwo ekigambo kimu ekituzza emabega kwe kwemulugunya. Okwemulugunya. Program namba ya radio yaffe lwaki nze sometimes era byonna byo byakwemulugunya lwaki nze lwaki gwe katobadde agala kibe kwani. Ebintu ebimu bibaawo Katonda ng'ayagala kugulumizibwa. So in all situations tuddeyo ku Yobu wali omusajja teyeemulugunya. Era yali mukyala we yamugamba waayi agira Katonda mwegaane ofe ekyo nakyo kiki naye teyakikola. Bassebo ne bannyabo nga tunyigirizibwa mu ngeri zonna tugiteeka Katonda waffe oyo tumugulumize ne mu bulumi obw'ekika ekya waggulu ne mu kusanyuka. Yes, ebirungi by'otuuseeko mugulumize. Tuleme okwemulugunya. Kwemulugunya kibi. Maama ojja kusoma Basesalonika 5:16 n'Abafiripi 4:4. Bwe twemulugunya tubeera tuwa ekifaananyi ekibi ku Katonda waffe nga tulinga abalaga nti Katonda si mulungi, Katonda tafaayo gye tuli era takuuma bisuubizo bye. Mu mbeera zonna Jaguza agamba atya 5:16 Basesalonika 5:16 agamba nti musanyukenga ennaku zonna. Musanyukenga ennaku zonna. Rejoice always. Mu Lugazungu bw'ati bwayogera bigambo rejoice. Mujaguzenga ekiseera kyonna ennaku zonna. Ensimbi ziweddewo jaguza. Wulira n'ekigambo kyayogera mu Luganda jaguza. Ojaguza otya ng'essente ziweddewo? Ojaguza otya ng'abaana balwadde? Ojaguza otya kati embeera kati eriwo kati mu ggwanga eyo abantu babatikka? Ojaguza otya mu kiseera ekifaanaganako ng'ekyo? Naye ala tugambye nti nno jaguza. Kitegeeza Katonda ajjasigala nga asigaddeyo nga Katonda. Ojaguza otya ng'onyigirizibwa? Tetulina kuwa Sitaani mwagaanya. Bafiripi agamba atya 4:4? Mu ssaala zaffe mwannyinaze ng'abikkula mu kwogera kwaffe ne mu nneeyisa yaffe tusaanidde okulaga mu ngeri zonna nti tussaamu Katonda waffe ekitiibwa. Genda mu maaso. Bafiripi 4:4. Bafiripi 4:4 agamba nti musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna. Nate njogera nti musanyukenga. Waawo. Ekibuuzo kijja gye tuli nga kibuuza nti naye osobola otya okukubiriza abalala okubeera n'okukkiriza ng'ate ggwe olina okubuusabuusa? Ekyo kijja gye ndinza omusumba. Ntandika ntya okuzzaamu abala bonna amaanyi ng'ate nze siina maanyi mu mbeera efaanagana bw'eti? Ntulira kati embeera ya maama wange omu ku basabi bange nnyo embeera gy'alimu. Nina okuba nange n'amaanyi mu nze ag'omwoyo nti embeera ya maama ejja kukyukako, ejja kutereera era ge mazima. Mabegakaawo already alina pressure, yafunira stroke, kati ate yali atambuza omuggo
n'agwa n'aserera n'agwa omukono ne gumenyeka wano ne gumenyeka bibiri anange katuba ne tujjanjaba mukono naye Mukama tumwebaza kati omukono gwazzeewo era kati asobola okugutambuza kwe kuba n'essuubi naawe abantu abalala bazzaamu essuubi nga naawe olaba Katonda byakukoledde weewaawo basebo ne bannyabo tuleme okubuusabuusa mu ssala zaffe ze tukola kubanga osobola otya okugamba abalala okutendereza Katonda kyokka ggwe nga gy'oli weemulugunya. Nsaba Mukama atusaasire ennaku zaffe tuleme okwemulugunya embeera zaffe zonna nga tukkiriza nga tumaliza ebigambo bino abantu. Essala yaffe ey'omunda yandibadde egamba etya? Essala yandibadde egamba bwezi: Ayi Katonda ow'omuggulu, era Katonda anjagala ennyo, nkusaba onnyambe okwogera n'okweyisa mu ngeri ekukiikirira obulungi maaso g'abantu. Nsaba Katonda ompe ebintu ebyo byokka ebijja okukuweesa ekitiibwa. Era Katonda wange nkwegayiridde nnyamba ebintu by'ompadde byonna okubikozesa mu ngeri ey'okukuweereza. Wulira akagamba ako, ebintu byange byonna by'ompadde nkwegayiridde nnyamba mbikozese okukuweereza. Mukama nnyamba Katonda wange nkugulumize erinnya ly'eryo ndigulumize olunaku lwa leero ku mulimu gwange, awaka wange, mu bufumbo bwange. Basebo ne bannyabo ekigambo ky'obufu, erinnya lya Mukama lyetaaga ligulumizibwe mu bufumbo bwange. Erinnya lya Mukama lyetaaga ligulumizibwe ku mirimu gyaffe. Erinnya lya Mukama lyetaaga ligulumizibwe ne ku kyaki we tusinziza. N'oluusi twesanga tugamba wayi nene ekkanisa nze ngivuddemu nze ŋŋenze. Ogenda wa? Olw'okuba abooluganda baakwogeddeko. N'essala egambye nti Mukama nnyamba kugulumize olunaku olwaleero. Abaagalwa, tudde ku kigambo kyaffe twatandikiddeko, erinnya lyo litukuzibwe. Erinnya lyo teritukuzibwa mu ngeri zonna, erinnya lya Mukama teritukuzibwa mu ngeri zonna okuggyako okutukuzibwa mu bikolwa byaffe, mu bigambo byaffe, mu nneeyisa yaffe ne bantu bannaffe nga tusinza erinnya lye. Saba Mukama atuwe ffenna omukisa embeera zonna ez'obulamu bwaffe gye tutambulira, gye tuwangaalira ne mu bantu bannaffe kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina nnyo. Amin.